ako kiyakola kyetukola kyataakola tetukikola. Nabiyullah, nabbi wa Allah weyajja ekigere we tukiteeka, kyataasomesa tetukikola. Tetulondola bintu byakuzuula mu ddiini. Eddiini eno yajjula. Mumpulira bulungi bakama bange, tetulina kyetwongeramu. Toyongeramu magezi go, byonna ebyetaagisa mu ddiini mwebiri. Omubaka Nabi Muhammad sallama yebitusomesa. Kati olunaku olwaleero ekintu kye tugenda okubanga twejjukanyako insha Allahu taala, tugenda kuba tusoma ku ssuula gye mumanyi obulungi eri mu Qur'an al-Karim. Assalamu alaikum. Wagenda okutunuulira ebigambo byaffe. Allahu subhanahu wa taala ngenda kusibirira olwaleero, buli woowuliranga oweddemu amaanyi n'essuubi, genda osome essuula eyo, givuunule mu Qur'ani eno ey'Oluganda oba ey'Oluzungu. Essuula eyo egenda kunyiga ebiwundu. Ba'da Allah wa bi'awnillah ojja kuddamu amaanyi, kubanga oluusi obulamu bwe tuyitamu bukaabya. Mata nasrullah, wena wootuuka n'ogaddala okutaasibwa kwa Allah kuliwa, kubanga tugezezzaako. Essola tuzisaala, okusiiba tusiiba, ne banne waliwo ebijja ne bikutomera n'ogamba naye Allah wange aliwa, okutaasibwa kwa Allah kuliwa. Ng'owulira onafuwa buli lukya, buli kyobalanga kigaana, buli kyogezaako nga kigaana. Abantu nga bagezezzaako ku visa ez'okufuluma ano bagende ebweru. Nagezaako visa ya UK, visa ya Canada, visa ya America nga gyasuubira obwangu. Wano agasse obuwa yabigaanye, nakangende tetenkanyizeeko eyo mu bakyeruppe. Naye ng'okufuna obufunyi visa n'okugenda mu procedure oy'okugenda ebweru, subhanallahi malikal mulk, bamuggyako ssente buwanana, n'ateekamu obukadde 15, wallahi ne bagimumma. Abantu bagezezzaako. Wano Uganda kiki otagezezzaako? Kiki otagezezzaako wano Uganda? Buli kintu okeera n'ofuluma n'ogakangende tetenkanye. Nene ssuula gikusibirira, wallahi ebeerenga ekunyiga ebiwundu. Allahu subhanahu wa taala byebigambo bye yasibira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ng'amugumya. Baada audhu billahi minash shaitani rajim, Allahu subhanahu wa taala yatugamba wadduha. Allahu subhanahu wa taala yalaira wadduha, alayidde omusana gw'okumakya mu kaseera ako gubeera nga guvaayo. Wadduha, Allah alayira ebyo biseera baddu ba Allah. Waliwo aya Allahu subhanahu wa taala ze yaleetanga mu Qur'ani al-Karim naye nga yali akoona ku biseera. Wal asr, Allah alayidde omulembe, Allah alayidde obudde, ebiseera obudde butambula. Waliwo ebigambo nga tetunnavaawo byali bya mukadde waffe qala, yani Hasan al-Basri yagamba ebigambo bino rahimahullah, yatugamba ebigambo bino wammanga. Yagamba ma nadimtu ala shay'in, munsi ya Mukama muno, ma nadimtu ala shay'in, togezangako okunenya ekintu kyonna mu nsi muno mwetuwangaalira. Tonenyanga omuntu yenna ku lukalu olw'ensi kuno kwe tuwangaalira. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ma nadimtu ala shay'in, tonenyanga ekintu kyonna, tonenyanga omuntu yenna. Tobangako omuntu gw'onenya nadami ala yawmi gharabati fihi shamsuhu, wabula nenya olunaku enjuba lwe yakeera neevaayo enjuba, ne wallahi n'otabaako kyokola. Nenya olunaku enjuba lwe yavaayo ng'ebyokusaaga. Ne mu nsi muno n'osigala ng'ozinze engalo, mu nsi muno n'osigala ngo amateeka g'owekitiibwa Allahu subhanahu wa taala okyagakubako ekifuba.
mu nsi muno n'osigalamu nga gwolowooza buli kintu kigenda kujja mu bulamu bwo mu mbeera ya byewuunyo ya byamagero. Assalamu alaikum. Mwe mumanyi nti waliwo ebintu mu nsi ya Mukama muno byokola enjuba nevaayo bweti ng'ebyokusaaga n'obaako decision gy'osalawo mu bulamu buno obw'ensi egenda okukulumiriza obulamu bw'ebbanga lyonna. Wakeera enkya ku makya kino gyatukikkanyeko ffenna. Omuntu yenna Allah ng'akyakuwadde bakadde bo babiri nga bakyali balamu ku nsi, buli wovanga mu sswala obasabira ne baba baafa. Nesaba nnyo Allah osabire maama waakuzaala nti ayi Allah saba maama wange oyo omwettakuwa mu mutima gwe era nga akutya mu butuufu bw'okukutya atuuke okusinkana ng'omusiimye. Sabira maama wo. Bamaama baffe abo oluusi batendewalirwa olw'okwagala ffe okuba obulungi, n'obasanga nga batuuse n'okugenda mu busako bwe bakakasa nti mulimu riba. Simanya finka ne bwe wola ssente n'akakasa nti ndi kugula olutalo wakati wange ne Allah, nagana abaana bange bafune kye balya. Bamaama baffe mubalaba oluusi banafuwa mu ibadaati mu kusinza Allah n'olw'embeera oluusi gye bayitamu, n'oba ne maama naye ng'okimanyi esswala 5 tazisala n'azimalayo. Ye maama ye taata akeera mu nsi muno n'afuluma, kitammwe yabasuulawo. Ne sabira maama w'oyo oge ayi Allah nkusaba maama wange ono omwettakuwa mu mutima gw'abeere ng'akutya atuuke okusinkana nga Allah omusiimye. Kubanga akaseera we kagenda okukya mu biseera amawulire we gagenda okujja bagaye maama wafudde naye afudde shahada tagirina, ti maama wafudde naye afiiridde ku bwonoonefu, wallahi ogenda kuba tokyasobola dde okumusabira mu kabbuli waali ng'eboogera erinnya lya maama wo nti omugenzi yafa, ekifo ky'ogamba Allahumma ghfir laha warahamaha waskina fil janna, wallahi ng'omusabira kubanga ekikolimu kya Allah kidda gyali. Naye ng'oli kubyogera ku nda ya maama wo eyakulera, ng'ozizibwa okumusabira ng'afudde. Enjuba oluusi evaayo bw'etyo ng'ebintu eby'okusaaga ne tugitunuulira. Ma nadimtu ala shay'in, tonenyanga ekintu kyonna, nadami ala yawmi gharabati fihi shamsuhu, nenya olunaku enjuba lwe yakeera n'evaayo. Omusajja n'asalawo n'ayita ku bakyala bonna abasiraamu mu nsi muno n'alondayo oyo gwakakasa nti talina shahada, n'amuzaalamu n'abaana. Wamala omuzaalamu abaana abo be bamaama ba umma eno alisilaamu kallama almar'a kabla an turad. Abakyala abo obusiraamu bwagulumiza ekitiibwa kyabwe ebbanga lyonna ly'obanga wava ku kyenda kya mukyala ne bakuzaala mu nsi muno. Maama wo oba omwagala, maama okyayogera toddamu. Nene weeraliikirira n'ogamba maama wange mba mmaze esswala sobola kudda ku wabbali ne mmusabira. Naye nga kitaawo si bwe yali mu nsi muno nga ye ayinaayina gwasanga ayagala bwagazi, n'abazaalazaalamu bakazi bwe batyo. Bwakeera ku makya tonenyanga omuntu yenna, naye nga abaana bano baagala okubuuza ebibuuzo nga taata. Tugende taata muba maama bonna, maama waffe omulungi gwe twagala, tewasobola mukolako ddaawa kubanga adda ku sayidi eno. Maama waffe omulungi gwe twagala obudde buno tetusobola dde okubanga tumusabira nga tumaze esswala. Naye nga ssebo musajja mukulu gwe wali mu nsi muno nga wallahi oyagala kukubika bubisi obugume, kasaba kuwa ekikopo ky'amata n'obummonde n'olya n'olowooza nti ensi eweddeyo, n'abaana boozadde. Ebyo ebibuuzo abaana enjuba kevaayo bweti bajja kwagala okubuuza ebibuuzo ebyo ng'oli musajja mukulu, naye nga wallahi bakutya buti nga taata, naye nga baali agadde bakubuuze ne taata waliko ki? Waliko ki? Bamaama baffe abatuzaala abalungi, ya rabbi karim, gwe n'osalawo ekisumuluzo ky'obulamu bwo okikwasa omusajja atasobola nakwo kulembera mu sswala,
akuggyeko engoye zonna kuva ku lugoye olusooka ku mbiri paka olusembayo byemukolanga bigenda kuvaamu ezzadde n'oguma abaana ogenda bannyonnyola kimunsi muno abaana bali kutunuuliranga maama nga balina ebintu bye baagala okubuuza naye nga bakuleka bulesi enjuba yavaayo ng'ebyokusaaga n'osalawo decision efaanana bwetyo nga maama maana dimtu ala shay'in tubangako omuntu gw'onenya tubangako ekitonde ky'onenya nadami ala yaumi gharabati fihi shamsuhu nenya olunaku enjuba lwe yavaayo n'okola decision efaanana bwetyo olwo ebintu byotadde mu bulamu nga biri mustamirra nga biri continuous nga bigenda ku affectinga n'omuzzukulu asembayo ne enjuba yavaayo etya bwetyo olunaku ne lukya n'osalawo nga teweesiseemu n'osalawo ekintu ekifaanana bwekityo ng'okimanyi temulimu kusinza Allah ng'okimanyi temulimu kutya Allah mwe temuyimba nnyiningako wanaani ataava mu mukazi wanaani ataazaalibwa mukyala gwe to imaginingangako ng'oli mujjana nga enda gye wakuliramu nabaana gye wakuliramu eri mu muliro maama we yakuzaala ng'ali mu muliro ejjana enaanyuma baganda bange ejjana enaanyuma nga nabaana ezaatulera ziri mu muliro naye nga bakitaffe mu nsi baalimu ne basalawo n'aleka abakyala bonna n'agamba oyo gwenfiirako gwenja okuzaalamu abaana n'akola decision eyo abaana ne bavaamu naye nga yali agadde okuwanika emikono ng'amaze essola okukubira maama we naye nga obusiraamu bumukugira yafa talina shahada olunaku lwakya lukya n'ofuna ekirowoozo ekyo gwe omukazi ekisumuluzo ky'obulamu bwo ekyessanyu n'okikwasa omusajja talina shahada subhanallahi malika almulku n'akugjamu olugoye olusooka ku mbiri paka olusembayo tuli ku aya wadduha Allah alayidde akaseera omusana gw'okumakya we guvaayo enjuba neevaayo bweti ne tugenda ku bigambo bino ebya Hasan al-Basri rahimahullah mwatugamba ma nadimtu ala shay'in munsi muno temunenyanga omuntu yenna munsi muno temunenyanga ekintu kyonna nadami ala yaumi gharabati fihi shamsuhu nenya olunaku enjuba lwe yavaayo ensi eno buli muntu alina obudde bwe bumu tobangako omuntu wakulimba nti waliwo abantu abalina obudde nga bungi obudde bujja ffenna tulaba obudde tobagambangako nti oli olunaku lwe lulimu essaawa 36 ffenna buli lunaku lulimu essaawa 24 salamu alaikum ne bufundikira nga mayitiyo bagijje mu muzigo ng'abaana tolina wobalese sekaisi mumpulira naye nga walina emikono 2 walina amagulu 2 tobangako omuntu gw'onenya nadami ala yaumi gharabati fihi shamsuhu nenya olunaku enjuba lwe yavaamu n'olera engalo jamiu saada tatamidu ala quwwati wal amali buli kintu kyonna kimidde kukola nnyo nakulya muntu oyo bwe tomanyi nti waliwo akaseera we katuuka ng'omwana yali agadde okubuuza ekibuuzo kitaawa amuzaala namuga taata enjuba yavaayo ng'olaba walina amagulu aga n'emikono egi tewagwako ddalu naye obudde buno butuuse okuze okaddi naye tetulina etusonga ne tugamba nti awo waffe omwana w'omuwala n'atuuka okufumbirwa n'otandika okwekukuutiriza mu mikwano gyo bamu baganda bo ekitiibwa ky'abaana bo lwaki tofunamu kirowoozo ekyo ekyokuwasa omukazi owokusatu owokuna owokubiri n'ogakansoka enzimba akayumba abaana bange bagenda okuŋŋaanira enjuba evaayo bwetyo ng'ebyokusaaga neegwa ne buli lukya tuba tuliraana kabbuli zaffe salamu alaikum
buli lukya tuba tulirana kabbuli zaffe. Kati ebigambo bino atugamba ma nadimtu ala shay'in nadami ala yawmi gharabati fihi shamsuhu, nenye olunaku enjuba lwe yavaayo naqsu fihi ajali. Wallahi obuwangazi bwaffe ne bukendeera, kubanga buli njuba bwevaayo bwetyo obuwangazi bukola ki? Bukendeera. Subhanallah. Abasajja tulina ebizibu bingi nnyo, era omuntu yenna ng'akyalina kitaawe akyali ku nsi omuwanga ekitiibwa ekimujaamu, kubanga abasajja oluusi bakaaba amaziga, n'atunuulira obwana bwe bw'ati ng'agezaako emisana n'ekiro, ng'obuwangazi bukendeera. Mmwe mukimanyi abasajja balobooza ne batuuka n'okuyisa ku kufa kwabwe, n'osanga omuntu ng'ali ku ndiri ne n'alobooza n'agamba abaana bange mbalekedde ki? Abaana bange bagenda kuwangala batya nga nvuddewo? Abaana bange banaasula wa? Nga nkyalimu embavu ezenganga fitina y'ensi, kamperereko baana babiri abasatu bagguke. Bonna bagguse, buno obuto gye bujja okugenda busabe engatto, gye bujja okugenda busabe ebitabo. Ebirowoozo ebyo n'aba nabyo. Famire ye kw'enaatambulira ng'ali mu ttaka, n'abirowooza ne bimusumbuwa obwongo, n'omusanga aguze ekibangiriza ekinene naga abaana bange balitematemaawo, naye ng'obudde obwo asobola okukitunda ne yeeyagala mu nsi ya Mukama. Gwe bayita omusajja. Buli lukya manya nti obuwangazi obukendeera. Ma nadimtu ala shay'in nadami ala yawmi gharabati fihi shamsuhu naqsu fihi ajali. Buli lunaku obudde bukendeera, obuwangazi bwaffe ne busalika, tutambula kuliraana kabbuli zaffe, walam yazdadi fihi amali. Wallahi nga tulina nakyo yongedde ku mizaani yo. Assalamu alaikum. Sekafaruku. Nze nina obukakafu, Sekafaruku oyo gwe tukuze ku kyalo kuno, nina obukakafu n'obujulizi titugenda kufa, ine situgiveemu. Tulina ne baganda baffe be twakula nabo ku kyalo kuno, bakimuli owero bali mu ttaka, bataataawusi bali mu ttaka. Oluusi tulina endowooza ng'abavubuka titugenda kaddibwa tubeeko nga bakadde baffe bano, ne wallahi tuyinza obutatuukayo. Olunaku Allah lwakuwadde n'obudde Allah bwakuwadde ng'olina ky'osobola okukola kikole. Allah omusinze ebyenkya tobimanyi. Pameka abatuulanga wano nga tetubalaba? Ba amiri baliwa? Bali baana bato, ensi baali bagyagala. Wano wenjogera olwaliro waliwo obwana obuto obwakazaalibwa nga butadde ku byuma bulwana kusikamuka, bwaziza musango ki? Akaseera Allah kakyakuwadde ku nsi, enjuba nevaayo bweti. Gharabati fihi shamsu, enjuba nevaayo bweti. Allah musinze. Kubanga buli njuba bwevaayo bweti negwa, naqsu fihi ajali, obulamu bukendeera, walam yazdadi fihi amali, nga tetuna kyetwongedde ku mizaani yaffe. Assalamu alaikum. Babuuza ekibuuzo kimu, bwe muli bantu bakulu, buli muntu wali wano ategeera. Olugoye lwe wayambadde ng'ojja wano, kuba tewali kati wano ali bwereere, wasomye dduwa ki ng'oluteekako? Era bwe bakugamba olwaleero nti dduwa ki gy'osomye ng'oyingira mu muzikiti wano? Obusiraamu bugazi, buli kintu kyabusomesa. N'abantu balagajaddidde eddiini ya Allah, tebaagala kutegeera busiraamu, tebalina kye bweyongerako buli lukya, obuwangazi bukendeera. Ne wallahi buli lukya agamba ekyo ojja kitegeera, n'ekikulemesa kiri kintu eki kimu, wagaana okutuula wansi okubaako kye weeyigiriza. Era ogenda n'ogamba abantu ti ffe boolaba wano Allah yatugezesa ne bakadde baffe tebatusomesa ddiini, ne muswaza noonenya bakadde bo tebakusomesa ki? Nabbi yafuna obubaka nga alina emyaka 40, si bwe kiri? Malayika nejja nemunyiga embizi nemuga ikra, soma
ku myaka aga nga tamanyinde na harufu mu Busiraamu nga talina kyamanyi mu Busiraamu nabiyullah ngo tujja ko Busiraamu goina myaka emeka egikulumisa okutuula wansi okutegera entini yo gitubulire emyaka gyolina noga guno omutwe tegukyasobola kukwata bulungi Qur'ani kutereza al-Fatiha tahiyatu eno yagaana kantambule n'ebyo bikujjukujju n'ebitundutundu byennina tatasawwara idha kana anta amama Allah muve mukuzanyira mu dini ya Allah Allah agenda babuuza ebibuuzo agenda tubuuza ebibuuzo nga tusobola byanukula obulamu bukendeera esologi saala tahiyatu gyosoma musoji soma mu lwatu wantukuyimiriza ne buli lukya bakugamba ekigambo kimu ekyo n'ensi n'ekulaga jaza tosobola kuwaayo ddakiika 3 ago n'obaako kyoyongera Qur'ani ezo tuzirina mu maka gaffe buli lukya oli ku Naasi Falak lwaki tobaako kyoyongerako gwe bagamba mujjana tugenda kuba mu madaala buli omu kusinziira ku kyalina mu Qur'ani gwe sebo wakomaawo nomala baako kyoyongera ku ddiini yo baako kyoyongera mu mirimu gye emirungi obulamu bukendeera. Assalamu alaikum. Tuliwo bakama bangi. Assalamu alaikum. Aya gye twabaddeko twabadde ku Allah mu Qur'ani al-Karim essura Allah ebigambo bino byagumya ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nange bino ebigambo mbibasibirira buli wowulira ng'oweddemu amaanyi buli wowulira ng'obulamu buggwawo bwowulira ng'oweddemu essuubi genda otuule ku ssula eno ogisome emirundi n'emirundi gifumitirizeeko oba tumanyi kyebitegeeza genda mu Qur'ani erimu oluganda ogisome. Allah subhanahu wa ta'ala atandika alayira naga wadduha Allah yalayira omusana ogw'okumakya ogwo enjuba ng'evaayo wallayiri idha saja Allah n'alayira obudde obw'ekiro ng'ensi yonna etebenkedde subhanallahi malikal mulku ng'ensi etebenkedde mumanyi lwaki Allah subhanahu wa ta'ala ava ku arushiye Allah najja kuguwa erisembayo erisooka lino nagamba ekiro akoota esembayo ekyo nagamba baliwo abansaba mbaanukule. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nemwe nammwe njagala tubeere bantu balungi akoota esembayo ekiro wetuba nga tubaze mukono yonna oba ekitundu kyovaamu golooza bantu bameka abayimuse mu budde obwo neyiwako amazzi abafumbo n'anaaba olugo olusinga okunyuma n'aluteekako nga wallahi talutaddeko kugamba nti kanfulume ensi endabe wabula ngenda mu maaso g'owekitiibwa Allah n'asaala nama nawanika emikono n'alaajanira Allah namugamba ndi muddu mu baddu bo Allah ndi muzaana mu bazaana bo Allah nennemereddwa okutaasaako kuliwa Allah nange neetaaga okuba ne ku ssente mu nsi muno yalazinse kudde onnyonnyola Allah wo ajja kuwulira ne tulina ebizibu tuddewo ne tufuluuta tulina agazibu ne tuddewo ne tufuluuta. Assalamu alaikum. Bakama bange tuli wamu. Allah subhanahu wa ta'ala agenda maaso n'okugamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamugamba ma wadda'aka rabbuka wama qala subhanallahi malikal mulk yamugamba tali kulekulira wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala era Allah subhanahu wa ta'ala tali kukoowa ma wadda'aka rabbuka wama qala Allah subhanahu wa ta'ala ebbanga lyonna tali kulekulira era Allah tali kukoowa. Bane tulina ebizibu oluusi otuuka wootuuse bwoti nogana ye tunabako obulungi tugezezzaako buli kintu kigezezzaako ne buli kintu ninga aliko olutwe wano mu Buganda baluta olutwe lwe lutya buli kamu kugwe n'oba tobbye omwana ku kyalo bamufunisa olubuto bagamba basooka kuggwe kivubuka ekyo nange era bagambye nze zemufunisiza olubuto buli kimu bagamba ku kyalo kuno kuliko abaanu abanywa enjaga ne basonga muggwe nokaera biki kiki ekyangwako ne byotakoze babiteeka ku ggwe kati waliwo akaseera mu bulamu buno obwensi
n'oba n'abantu nga wallahi akukyawa nga takwagalangako naye nga tewalina kiwamukola. Nagamba oyo omuvubuka yantama, oyo omusajja yantama. Gwe tolina omuntu atakwagala nga tolina kiwamukola. Tomulina nenga omubuuza n'omutuuza wansi n'omuga naye ono omwana guwala naye yakukola ki? Omusamize ekibuuzo omukazi ng'agenza okusawula, ng'agenza okulogoba abaana ba mujjawe. Namubuuza tukitegedde mujjawe yakukola ebikyamu. Ne bba abaana bakukola ki? Abaana bakukola ki? Bo abaana bakukola ki? Ate n'okumanya ebintu bizibu. Salamu aleikum. Naawe wano gwali wano olwaleero naawe olina abantu bootayagala naye nga tebalina kye bakukola. Si bwe kiri? Omusajja anabikira bubi, omusajja simwagala. Yakukola ki? Pwira simwagala. Waliwo owulira ng'otendewaliddwa nga buli kintu bantu kibakwagala, buli kamu bakasiba ku ggwe, sente ozironyeza zikubuze, tokyalina ssuubi, n'ogamba leero luno. Omanyi mu bulamu buno obwensi waliwo kye bayita long run ne short run. Short run kitegeeza oba ebintu by'okola olwaleero ebitono n'ogakambale baleyo buno obuntu ebumpisa mu nnaku, naye ate nina long run, nina programu ze nina mu maaso insha Allah bi aunillah we zinaakutuka nja kuba mmaze okubala. Yaahi byonna byobala ne bifa. Nga ne mba mugenze bweru nga mugenze kusaba mugende bweru abalala bonna bayitamu gwe n'otayitamu ne baga gwe ddayo ewaka. Allah ni wakuyamba. Nina mukwano gwange yeewola ssente, yanoonya obulamu obulungi mu nsi muno, n'atuuka n'okwewola ssente, yagalako okutunda akataka kewaabwe agende ebweru akuba ekyeyo, n'azeewola n'agamba ndi munyambe ŋŋende. We n'atuukayo n'entetenkanya nga nzibawa, Allah n'amusobozesa n'alinnya n'agenda n'akuba n'ekifaananyi bw'ati yakimpereza kunaga Sheikh alhamdulillah ndi mu nnyonyi. Allah yanukudde emyaka gibadde mingi, n'atuukako ne ku mulimu n'ankubira naga Sheikh natuuse alhamdulillah. Nagenda okuddamu okumunoonya nga taliiko, bamutikka butisi ne bamuzza. Yamala ndowooza ennaku nga 6. Ndowooza oba yali anoonyeyo liziki nga liziki eri mbawalabu eyo tetwategeera. We yagimalawo ne bagakati ddayo Uganda ku bukomando obwo, n'akoma wano. Naye wallahi yeekweka nakano guliko mu nsi tokyasobola munoonya n'obako omulaba. Akukkuluma buli lukya agamba seeka tukoze buli kimu. Allah yandakako ku nsi n'enningizaayo okwo bwe nti ne banziza natwo ku ttaka eritatambulirangako mpunu, ttaka eritalinnyako mbizzi nenzira. Ani yajola ebigere kotuuka n'otendewalirwa. Allah subhanahu wa ta'ala agambye ma waddaaka rabbuka wama qala, mazima Allah talikulekulira era Allah talikukoowa. Assalamu alaikum. Totuukanga mu nsi muno n'ogamba Allah obanze yanneerabira tammanyi. Allah akumanyi, Allah akumanyi era Allah talikukoowa. Ekyo njagala nkikugamba olwaleero. Muntu ki gw'osinga okwegomba mu nsi eno bukyali ebadde paka bwerivaawo? Assalamu alaikum. Muli bantu bakulu mwenna abali wano, si bwe kiri? Muntu ki gw'osobola okwegomba n'ogamba oyo ranka gye yaliko gye nneegomba, oba yafa oba akyaliwo, ensi bukyetandika paka bwevaawo? Muntu ki gw'ogamba? Weebale nnyo. Seeka aleese ekigambo kirungi age nabiyullah, eyo ranka esembayo. Oyo nabiyullah, message eva wa Allah netuuka ku yo kutuuka ku ranka esemba yeeyo y'amaanyi. Kiwali yegombye, si bwe kiri? Katugende ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oyo gwe mugamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oba gwe tusomako bino byonna bwe twagala, ntera nnyo kyogera, yali mu lubuto lwa mama nga lwa myezi egi. Allah n'akwata Abdallah eyalabira olubuto luno taata we, n'aleeta ku menvu, n'aleeta ku mapaapaali, n'aleeta ku biki, Allah n'amugjawo. Naye nga Mungu atukakasa mbw ali mu lubuto omwo waasinga okwagala nabiyullah. Ne bamuzaala nga mulekwa nabiyullah, nabbi wa Allah, oyo gwe yasinga okwagala. Bamuzaala nga mulekwa, abaana tebabayonsezanga Makka mu kibuga, babatwalanga mu byalo bayiga olulimi olulungi bafune ku mpewo ennungi. Ne Alimatu Saadiya
yajja yamutwala ne nabbi basookanga ne bamuyitako ewaka olwokuba mama teyalina ssente ne bamuyitangako abantu bagere bayonsa abaana ne bamuyitangako mama talina ssente Alimatu Saadiya n'amutwala oluvannyuma wamutwala n'amuyonsa paka ku myaka 6 ng'abaana abato baba balina gye bazannya alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi ankaba dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Allah naga mujjukire twasindika ba malaika ne bajja ne bamwabuluzaamu nabiyullah nabbi wa Allah ku myaka egyo emito ne bamwabuluzaamu wakati bamutereeze baana banne badduka ne bategeeza maama waabwe Alimatu Saadiya abayonsa ti Muhammad bamukutte basajja mukazi yatya omwana we yakomawo yamukwata nago omwana ono tebamunzitako si wange n'amutwali wa Amina maama we namugo omwana oyuyo omwana bambi olwatuuka ewa maama we nabiyullah nabbi wa Allah n'agamba baganda bange bembadde nnyonka nabo balina bakitaabwe nange nsaba kundaga ku taata wange maama yawuliranga amaziga gamuyitamu oyo nabiyullah nago omwana ono mugambi ki yamwambaza n'amutwala e Madiina. Allah gwe yasinga okwagala gwe twegomba baamulaga malaalo ga kitaawe mbaga taatawo ali awo toddangamu mutubuuza oyo nabiyullah Allah gwe yayagala mu kaseera ke kamu kennyini katono Allah ne maama we n'amutwala n'abamulekwa atuukiridde oyo Allah gwayagala ne bagamba omwana tumutwaliwa namutwaliwa jjajjaawe Abdul Muttalib oyo yali azaala Abu Talib n'azaala ne Abdallah yazaala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Talib yazaala Ali mumpita bulungi namutwaliwa jjajja Abdul Muttalib yamala emyaka 2 ne jjajjawe Allah n'amutta oyo Allah gwasinga okwagala gwe twegomba oyo gwe twegomba nabiyullah ne baga tumututtewa taata omuto najja gwe bayita Abu Talib n'amusitula n'amutwala gye yakulira ne bino njagala mbibagambe nga tetubibiseeko muli basiramu si bwe kiri tubyogere nga we biri seeka sura linda mu katono tubyogere nga we bikola ki we biri. Nabbi wallah gwe bayita Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe twegomba teyalinnyako mu kiraasi nengi yasiibanga ku ttale ng'alunda mbuzi nga mulekwa atuukiridde oyo gwe twegomba ninga Allah gwe yasinga okwagala ekyo ekitonde kye tuli okwogerako nabiyullah kyekitonde Allah kye yasinga okwagala ku nsi kuno bukyebangawo paka bwerivuunika nabiyullah oyo taata omuto gwe bayita Abu Talib gwe mbagambye yamwagala yamukwata n'amutwala e Shaami n'amuyigiriza okusuubula we yamutwala e Shaami n'amuyigiriza okusuubula gye yasanga omukyala gwe bayita Khadija sente ze n'aziteeka mu Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamwagala omukyala oyo teyamugattako Khadija era pillars nabbi kwe yayimirira ba'da Allah wa bi'awnillah abantu abaali ab'amaanyi mwali mukyalo Khadija ne Abu Talib mumpira bulungi n'akaseera ke baafiiramu kaali keddiridde gwali mwaka gwa nnaku nabo Allah n'abatwala nabiyullah gwenyo bagamba yaziika buli mwana w'omulenzi yakwata ettaka n'aliwa ku malaalo ge buli mwana w'omulenzi yamweziikira nabiyullah yoyo nabbi wa Allah gwe twegomba yoyo gwe twegomba Allah atukakasa mu Qur'ani n'agamba ma waddaka rabbuka wa ma qala naga tetuli kulekuliranga era tetusobola kukoowa nabiyullah Allah gwe yasinga okwagala byabimuyisaamu kati gubanga naawe omwagala lwaki olina by'oyitamu olwaleero ng'olina wootuuka n'olobooza nti ekintu olinga ayagala okkita otakyaki otabikijjamaa sebo mbaotendewaliddwa oyagala kwetuga temubiwirangako agafalumu sajja nekivulwa nekijja nekigamba ngenze nguze obutwa mbuguze singa kyali kisoboka netukolayo woteeri wano e Uganda Kampala woteeri eyo ng'etunda ekikomando lindamu katono kano kawulire etunda ekiki
ekikomando n'enkoko n'emmere ennungi nga batundirako n'obutwa. Ng'oyeje nagamba bampeeyo enkoko n'ebijjiko by'obutwa 3. Ayagala okwetta. Wekibanga okwetta kulungi lwaki tokola ekyo? La yatamannayanna ahadukum almaut. Temugezangako ne mwegomba okufa. Allah alina ensonga lwaki akuwadde ekyengera ky'obulamu. Gw'olinanga atende walirwa ne Allah akugambye ma waddaaka rabbuka wama qala. Allah tali kuvaamu era tali kukoowa. Gwe tobeeranga mu nsi n'ogamba Allah takyandiko. Nze ndi ku lwange, Mungu yatuvaamu lumu kati tuli ku lwaffe twetakulira. Gwe Allah takuvangamu, Allah tali kuvaamu, Allah tali kulekulira. Gw'owuliranga atende waliddwa mbw'oyagala kukita okumanya. Assalamu alaikum. Wanani yali yazadde ku mwana? Mashallah. Ate yali yazadde ku mwana n'amwegaana abavubuka. Ujagala obwire kawazaala omwana n'omwegaana. Yahi waliyo abantu mu nsi ya Mukama muno nga bavubuka ngera basajja bakulu ngayimira ku magulu gaga n'akanula amaaso naga wallahi oyo omwana si wange. Era nadduka najjako n'essimu okumanya bamuzibu nnyo. Batuuka n'ekiseera abavubuka oba basajja n'anobe wakaawe ng'atende waliddwa naga Mungu yatuvaamu kanaye kaneerabire nneme kufa njala. Sife njala baana abalya nerye Allah tasobola kuvaamu. Ogamba otyo omwana wo nti nerye? Mwagala nerye nze nange? Mwe musaba fees bano balwadde nina nusu 7 mu nsawo, mwagala nerye? Yahi bino mbikuga tosobola kwerya tukimanyi. Ni Allah tasobola kuvaamu era Allah tasobola kutende waliwo ebyolobuuza nti Allah yakuvaamu. Takuvangamu okumanya takuvangamu. Assalamu alaikum. Okumanya Allah takuvangamu wakyaliwo ensonga nnene lwaki okyassa era bingi bigenda kutuuka ojja biraba. Wakyaliwo ensonga nnene lwaki Allah teyakunyiga n'ofa. Wakyaliwo ensonga ku nsi kuno z'oteekwa okumaliriza. Allah akwagala. Nze batunda bwenti netunulira mu ndinga bana bantu kibaliko kiki. Mumukimanyi waliwo abantu mu nsi ya Mukama muno ng'obudde buno bwe twogera alwana kubaka mukka, n'alwana abasaati omukka, alwana abasaati omukka. Se tolwayiro ssa osobola okujja n'osaala. Mwawulidde byagudde ku kabaka waffe ewawa ne Buganda. Tumunoonya, tusaba Allah amuwe obulamu obulungi. Allah amuwe obulamu obulungi, talina buzibu kabaka. Muntu wa kisa ebbanga lyonna, tavuma muntu yenna, ebigambo bye bigere. Naye bagenza omunoonya bati bamusanze Malawi, drone bwe zaagudde nga banoonya eddwaliro lyalimu. Baga eddwaliro eryo libeeramu bantu batabufu baki kabaka owaffe. Buli kimu akirina. Negwe Allah kyakuumidde obwongo kwe buli. Lwaki otende walibwa? Tusaba Allah amuwe okumusuusa okulungi, amuzze ku ttaka ly'obwabwe, amuwe ne takwa ne shahada agimuwe nga tannamusinkana. Amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala as-salah.
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. tujja kudda mutendezo w'ekitiibwa Allah tusobye okukiwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuli ku ssuula yaffe gye tuli okuvvuunula obulungi mpola mpola. Tubadde ku aya egamba Allah ng'agamba Nabi Muhammad sallam naawe kennyini gyebuulire nayo ma wadda'aka rabbuka wama qala, tetusobola kulekulira wadde okukoowa. Era tugamba Allah subhanahu wa ta'ala tasobola kukoowa wadde okulekulira wadde olw'okuba oluusi weegeziwaza n'oyagala ofune emmere ey'omwezi omulamba, oyagala kuba seefu kuba na ssente ku akawunti zigenda kuliisa mwaka mulamba. Allah ali akusabyeko essola y'enkya subuhi wofa olwaleero ekiro ky'owayo, Allah akusaba subuhi y'ekya. Naye abantu beera mu nsi ya Mukama muno nga ye omutwe ogumuluma lwa kintu kimu ayagala kubeera awo nga buli kintu walaba kitambula bulungi. Kambabuulire Allah alina enteekateeka ku buli kintu kyonna, era bwe kinajja ne kibeerawo ate okumanya Allah alina enteekateeka. Riziki Allah sanzise, tobangako okweraliikirira twala omuntu agenda okujja mu nsi muno atwale riziki yo oba agiryaza amaanyi. Wallahi Allah ajja kugissa. Okumaba mbeegeziwaza n'atuuka n'ekiseera n'agamba naye omanyi wemba n'omukazi nafuna olubuto kati omukazi nataka okutera ku pressure nagamba tubengako sente zetusula wabbali, si bwe kiri zijja kunyambako wali okuzaala, si bwe kiri sekasula. Nobeeranga okunganya sente bwozimuwa wayitanga weeks 2-3 nozimusaba n'omukale nja zikuddiza lumu nga bino bikutuse, noyisa endala 2 nga toleeta noleeta lumu nozisaawo. Niwajjawo ekizibu noga tukozese ku zino zeziriwe byange byonna obimanyi, tukozese ku zino bwotyo bwojja n'otuuka ekiseera ng'omukyala agenda kuzaala nkya nga tolina dde olwaga naye ng'otakula omutwe bwoti bw'otula Mashariki ne Magharibi mbw'oyagala kuteekamu bwongo obwo. N'omwana baamuzaala sente wasasula mu ddwaliro ayambala anywa weewuunya n'amakharaja obufulumiro bwavaawa. Allah assa okusaasira kwe, assa riziki ye oba riziki ye ekintu kyonna mu kaseera wennyini we yeetaagisiza. Gwe si weegala ozikuŋŋanye zibeere wali nga zibooze. Wali ofunyeko sente salamu alaikum wali ofunyeko sente ne zigwa bwe ziti mu nsawo, ebizibu ne bitandika kimu ku kimu okwolekera. Neweebuuza ekibuuzo n'ogamba bino ebizibu biringiriza sente we zigwa mu nsawo ne bitandika okujja. Salamu alaikum. Gwe tulabangayo kintu kino nga bukeera enkya ku makya lw'ofunyemu akasente seekayisima n'okutula ne bitwala tawo ne gabeerawo wano. Akasimu we kajje kawungeezungeeza naga mwana wange omuganda oza tagenda kusula mu kkomera baamusibye. Naye wallahi tunoonya emitwalanga notakula omutwe bwoti noga naye kati nkoze ntya nogowa mwana wa taata okusula mu kkomera kampeeya 2 noddayo waka ng'omwana yeeyiridde amazzi gamwokyezza ne bagamba bayita ag'emitwalo 13 n'okimaliriza buki bulungi. Oba oli ku piki yogenda poliisi ne bagikwata, bana ba Museveni bagikwata ne baga ogifuna miswa 7 n'okuba essimu n'omwakebeera wansi w'ekitanda operezeyo 7 bandi bubi wano. Wiiki egenda okuggwako bweti kalina badde n'emitwalo gyange 5 negiwedde. Gwani yakugambye nti zazize kutuula awo? Allah yazireese nga byagenda okuleeta mu maaso abimanyi era nga zirina kukola ebyo. Naye gwe buddawo n'otakula omutwe nnyo noga waayi kati totakula gwe kasoofuna sente zijja mu nsi muno manya waliwo ebizibu ebiziringiza bira bigenda kujja ogenda biwulira. Kasi tolabeyo omwana wo ng'akaaba kino waayo zazze kukola ekyo ziggwewo. Kati mwe mubeeranga mu nsi ya Mukama muno nga mwagala sente muzikuŋŋaanye mubeeko we muziteeka muzirabeko.
Allah subhanahu wa ta'ala assa obufulumiro mu kaseera kaabo kennyini. Olwo tukanoga mata nasullah okutaasa ku Allah kuliwa karibu kuli kumpi nnyo kuli kumpi naawe. Mukitegedde bannange Allah subhanahu wa ta'ala agenda maaso n'agamba walal akhiratu khairul laka minal ula, yatugamba n'enkomerero nungi nnyo okusinga entandikwa. Buli obulamu bw'enkomerero bulungi nnyo okusinga buno obulamu obw'entandikwa. Walal akhiratu khairul laka minal ula, buli obulamu obw'enkomerero bulungi nnyo okusinga buno obulamu bwe tulimu ku nsi, kubanga tuli kukwata ku matama bwe tuti. Tugamba Allah yatuvuddemu, tugamba Allah yatukoowa, ne Allah tatukoowangako, Allah tatuvangamu. Olaba omwana ono muto olina emyaka emeka? 12 wagiwezezza. Malakul mauti ngezze okutwala omwoyo gw'omwana ono emugumya, zigujjamu wakati mu bukakkamu nga tezaagala mukosa, nga zimugamba gy'olaga ewasinga okuba walungi. Allah akutaasizza omuliro wabbeeyi wakitiibwa mu maaso gw'ekitiibwa Allah. Asobola okuyimirizawo esswala mmeka? 5. Naye waliwo agasajja agakulu ng'ogeegomba ku nsi ya Mukama muno, naye nga wallahi malayika nga zazze kukandula bukanduzi kyonna ne kyenyagira mu ngoye. N'omusanga akanudde amaaso ayasamiridde bw'ati afudde. N'engoye gwe weegomba maaso g'owekitiibwa Allah talina value, talina value. Katuba kakasa tubagamba olwaleero walal akhiratu khairul laka minal ula, buli obulamu obw'enkomerero bulungi nnyo okusinga buno obulamu obw'olwaleero. Mwe mulaba nze mbabuulira eno ensi olaba ng'eganye ng'olina akawala k'oyagala ne kakubadala badala. Mujjana waliyo abakazi. Assalamu alaikum. Mukiwakanya mumwe oluviira omukyala w'omujjana ne lujja buzzi ku nsi wano, eno ensi yonna etangaalijja. Nokugamba gwe omukyala atagenda mu manju, tagenda mu manju, nyaga kakazi ne kakukaabya amaziga kali ku nsi kuno ne kakukaabya, owulira omutima gukuluma. Assalamu alaikum. Baganda bange buli obulamu bulalamuuko, mukitegedde bulungi, bulalamuuko. Wolaba nga bikunyizenyize weegumye n'ekyo. Walal akhiratu khairul laka minal ula, wallahi ebbanga ly'omala ng'eno ensi olabanga owa wansi. Ne kasita omanya nti swala zange nzisaala mu butuufu bw'ozisaala 5, Allah ne musinza mu butuufu bw'okumusinza, manya nti mu bulamu buli obw'oluvannyuma ogenda kuba superhero. Yemmwe bazira, ife bagenda okuba abazira. Nze sikyatya kugamba nti nnoonya jjana. Nze mulowooza sikyakitya tiimu jjana, nze mwendi nnoonya jjana, sikyaloba, sikyalimu bintu bino mwate nze nnoonya jjana ku nsi kuno. Gwe boolina ebirala byonoonya, njagala kuva mu nsi muno nga Allah ampadde jjana. Gwe boolina ekirala kyonoonya. Bino bye mbagamba mbitegeera. Wali mu lubuto lwa maama wo nga oli muli munda wenyoola booti, bakunnyonnyolanga ebintu ebiri ku nsi kuno. Ne bagenda ensi eyo gy'olaba kuliko nabakubi obutayimbwa, kuliko akasana kajja kwokya, naye ng'olabanga ebyokusaangasaaga. Era omwana ono ali mu lubuto lwa maama we alaba kyamagero nnyo okuyingira ensi, kubanga baagimukanga alina negativity, alina bias eri obulamu bw'ensi. Era buli mwana ne bageza bakuzaala n'otakaaba, empya ezibeera awo, bakakuba empikka bina bati papa ne kakaaba, eno ensi oteekwa jjingira na bizibu. Omwana y'omuzaala n'atakaaba, bamuweerawo. Kanojja mu nsi muno n'emitaafu egyo n'ogayira ddi eri mbadde nfuna ku mazzi ga maama, emmere maama gyaliddeko gyendyaku, akabugumu ka maama, kati luwa noonoonyeza akakomando gwakenoonyeza kati enenzinzibu. Kati sebu watuuka mu kunoonya akakomando ne bikunyumira, weerabidde byakunyumira, kati era bakubuuza obulamu bw'enkomero batabaruza ala ya ba'da al-maut, obulamu bw'oluvannyuma. Bannange bino mbibagamba nga sibalimbye. Buli muntu mufa agenda kufa.
wanaafa bajja muteeka mu kabbuli, mujja kuntwala nze ayogera nammwe nga muntadde ku bibegabega byammwe nga tekyali muntu akaaba byaddala naye nga ŋŋenze naawe kiribeera. Bali nteekayo ila rabbika yawma idhil masaaqi, eri omulezi wange Allah balisumulula sayidi eno ku ssanda ne basumulula sayidi eno ne bateekako emiti oba olubaawo ne bakubako akadongo. Nesigalawo n'emirimu gyange emirungi, olisigalawo n'emirimu gye emirungi. Abantu balikomawo ensi eritambula terikendeeramu, ebyange ne bisigala ne Allah wange. Akaseera ako gye kali naawe, akaseera bagenda okungatta ntumbwe ku ntumbwe nga siddamu kusaabaya ku lukalu lwansi eno wadde okkuba ekigere n'ekimu. Ensi ndigisiibuza bigere, sirigenda wadde n'ekikwanso. Ne balizuula nti banziise na kinusu balinziikula ne bajjayo ekinusu ekyo. Bwe kiriba naawe kuggwe. Obulamu obwo tubukolerere, bubusinga okuba ebbeeyi. Mwe temuloboozangayoko kantu ako olwera odde ssebo ne weebikka. Naye olw'akaseera kagenda okukeera enkya ku makya, ng'olunaku ekiro ky'ogenda okusooka okusula mu kabbuli. Subhanallahi malikal mulku. Olunaku lugenda kuba luzibu, olunaku lw'ogenda okusooka okusula mu kabbuli. Tewaliwo ttaala lyonna, tewaliwo kikubikiddwako, mukoka akuyitamu, oliwo bwomu bwoti. Bwe bulamu bwembyo mbagamba. Omuntu agenda okusemba okuva ku kabbuliyo agenda kukuba ebigere byakubye mu njogere mutero kiwulira, basajja bakulu nga bakyogera. Kino ekyomusanvu ogenda kiwulira nga Allah akuddiza obulamu bwe tuyita baruza wala ya ba'da al-maut. Obulamu Allah bwagenda okuddiza ngo maze okufa. Katubera ku lukalu luno olw'ensi olusi ne tulobooza nti ebyo tebiriiyo. Qur'ani etugamba ekitabo ekyo Qur'ani la raiba fi hudan lil muttaqin, tekirimu kubuusa kwonna. Dhalika alkitabu la raiba fi hudan lil muttaqin, tekirimu kubuusa kwonna. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون أبتي الله بيبالوا الذين يؤمنون بالغيب. Abantu bakkiriza ebiri beyond our normal expectations. Webakugamba nti Allah agenda kuteeka mu kabbuli yakuddiza obulamu, weemuli n'obiwakanya n'ogamba nga mbuukayo, webabuuziriza nga mbuukayo, obuukayo olage wa taata ng'ensi tewasobola gibuukako n'oddayo mu lubuto. Waddeyo mu lubuto, wallahi bisoboka. Abantu bakkiriza alladhina yu'minuna bil ghaibi. Allah obanga agambye nti ekyo kiribaawo bwe kityo, wallahi tokiwakanya. Omanyi mugenda ne twesiriwaza ku nsi kuno nti okufa gye kuli, wallahi oli kukakasa nti gye kuli nga gwafudde. Assalamu alaikum. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Allah tukakasa nagamba obulamu buli obw'enkomerero bulungi nnyo okusinga buno obulamu. Bino nebanga lwe bitatambudde bulungi ne twabanga ekintu ekikujja ku bbala ey'okusinza Allah. Tusigale nga tunywezezza eryanda ly'obusiraamu ne shahada zaffe, tusinkane Allah ng'atusiimye. Ya ayyuhalladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, tewabangayo omuntu yenna atuukibwako okufa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, okujja kunguli musiraamu. Obusiraamu bunyweze ensi ne webeeganye ne ofulume munga ne shahada ogirina, ofulume munga obusiraamu bulina, kubanga kisookera ddala okufuluma ensi eno nga wallahi obusiraamu tofulumyemu nabo. Allah subhanahu wa ta'ala agenda mu maaso nga tukubira. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wallahi Allah gakyaddaaki Katonda alikuwa era olisiima. Kyaddaaki Katonda wajja kuwa era ojja kusiima. Allah ajja kuwa era ojja kusiima. Golabanga ebikunyize, olabanga ebikutte, ne lwaddaaki Allah ajja kuwa era ojja kusiima. Kino tero kyogera ndi wano ku kituuti nkibagamba olwaleero. Enensi gye mulaba tewaliyo muntu yenna nga mulamu nga talina mukisa gwe mu nsi muno. Wa alaikum salaam.
teriyo muntu ku nsi kuno atalina mukisa gwe ku nsi kuno. Omuntu ne w'omulaba ng'alinga atategeereka alina byakola tebigguka, wallahi Allah buli muntu yamuwa omukisa gwe okuba ekintu omukono gumu Allah n'akuta. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nze mbabuulira ne oba otunda nnyaanya ku kkubo ng'okola omulimu gw'olobooza nti munyoomofu, waliwo olunaku olugenda okukya nga si magezi go Allah agenda kukuta akuwe ssente nga nawe tomanyi gye zivudde, nga si magezi go. Buli muntu Allah amuwa omukisa gwe mu nsi muno. Tolowooza nti Allah abantu tatwagala, atwagala Allah. Wallahi lwaddaki Allah agenda kuwojja kusiima. Nze nkubuulira, wabula obuzibu bwe tulina buli bumu nti akaseera kwe katuuka gweoyinza okulowooza kajja kuba kalubeerera. Oba mumpulira bulungi? Okubi akakadde kali wano nolowooza n'ekyo ojja kakuba. Wana bali abawagira omupiira. Nze ndi musajja wa Arsenal. Owagira omupiira? Sekasulu wagira omupiira timu ki? Owagira Arsenal. Ebikopo byatulema. Kati magamba buulire. Oba ng'owagira omupiira nja tujjemu ekyokuyiga tuleme kuva mu ebyo, mumpulize bulungi. Oba ng'owagira omupiira nga muwagira mula bulungi abasambi abo, mwali muwuliddeko omusajja gwe bayita Pele ate Maradona, abo ba legendi tetwabalabako nga bakyanga omupiira ne bakyaboogerako olwaleero. Baafa, baali bazanyi naye omupiira ogwo Allah akuwa buwi mukisa n'ogutereeza sizoni n'ekulamira sizoni ezi n'ogukuba n'ogukakasa. Omala okukakasa ne gubula mu sizoni eddako, we gumala okubula ne bakutendereza olwa sizoni ziri ebbiri ze wazannya. Gwe mulowooza Pele baazannya omupiira lubeerera nga bamanyi, baatuuka okuwummula nga tebamanyi. Ba Maradona baatuuka okuwummula nga tebamanyi. Ne waliwo Allah gwe yabata. Muhammad Salah mumumanyi, Salah temumanyi, ate Sadio Mane basajja basiraamu. Bamala okutebagenda ne bavunnama ne basujudu shukuru. Ne Mane yaguzannya mu puulu awo ne yalingamu ngazannya mu tubitegeera, ne Allah n'amuta mu puulu n'akakasa. Ne bwe yava wanagenda mu bayaani ne kigaana ne kitonnya. Kati yali mbawalabu si bwe kiri? Kwega Mungu waliwo waakuta nga woteeka okukolera byonna. Assalamu alaikum. N'akuta Allah n'akutamu sizoni yes. Kati waakuta bw'ati gwe kyolina okukola ng'omuntu ng'olina amagezi ogamba Allah abantadde nga sobola kudda mabega ne bansaba obukadde bubiri nenzira emabega mbunoonya wabula ku ssimu buba kwebuli. Muganda wange omuvubuka mpuliriza, genda obeeyo akataka koogula oteeka olumuzi neziba mmeka bbiri. Allah waakuta ng'osobola okufunayo emiliyoni ya 200. Tolobooza nti n'ekyo gye zifuna. Kera nche kumacha gende ewala Luweero Busoga eyo nga wala gula eka z'ettaka ne ziba 100 oba 10 vaayo osirike. Kati we binaatandika okukyanganya wano nga bigaanye, ojja kubako woteeka oluba, abaana bagenda kubako basonga nti waabwe, ojja kubako woteeka ekiti ky'amawogo. Mumpulidde bulungi? Abaana bo balye, ojja kubaako wosobola okugamba eka bagisimbeko olusuku akamwanyi bakateeko nebulize bulizo omwo basimbewo ko ebisagazaawo nonderundewo ku buzi wano obwa dhuhiya. Nebwe bonaddawo okulobooza nti buli lunaku lugenda kuba lulo. Kalole mu gundi omwo mu Premier League mulimu obwana buto busituka kana kamanyi bakaita batya? Mayinu bakaita mayinu kapya bakatade ne kuli kageze ne kaguzanya ne ku tiimu ya England bakalunzi kana katuka ako kana ukamanye ebintu n'ebintu mu bimanye nga ne Kurani mugimanya. Assalamu alaikum. Mugende muswera mu bintu ebyo bakubuza amanya gaba nabbi olyawo togamanyi. Mumpulira bulungi? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kati abaana batawo baddamu ne basituka Pogba yaguzanya n'agukakasa n'ekikopo n'akitwala ekya World Cup. Musiraamu mutero mula kukaba yasiraamu ka mu Germany, eyo tiimu ya France abantu abasinga mu basiraamu. Uthmani Dembele mumumanyi
bagukakasa abo naye Pogba yagukakasa nemuleta mu maniyu negunabuuka nga ensi eraba temwamulaba ne banoonya bamwejjeeko bati naye nga yafunanga sente nemusindikirize mu Juventus yayinza okuva ne bamuwummuza. Mungu akuta. Salamu alaikum. Mungu afuna wakuteera mu byokola ebyolaba wala ugenda okukyanga gwesse baaliko. Kati Allah subhanahu wa ta'ala atugambye salamu alaikum wala sawfa yu'tika rabbuka fataruba lwadaki Allah walikuwa erojja kusiima ngolobozanga ebyakwata ne buli kya Allah alikuwa erojja kola ki kusiima. Allah subhanahu wa ta'ala yagenda maaso salamu alaikum yagamba alam yajidika yatiman fa'awa mazima Allah subhanahu wa ta'ala tiyakusanga ngoli mulekwa nakoola yagamba Nabii Muhammad sallallahu yali mulekwa kali goine bintu byotaloboza kuona wamekanga ina mama ine taata we ngojeko bakadi bafuna makuti bwanika ngoine mama ine taata we webaze gendo ise mikono maso webaze Allah. Waliwo omusajja mukulu yangamba ekigambo namusanga ali mu mwanya alima ngeswala wetuuka ayina n'akadomola ka wuzu afuna wuzu ye n'asaala yanga abaganda bange banvaamu abakyala banvaamu bagenda bweru nembera mu mwanyi zange zero naye omuntu gwe nsobola okwesiga mu nsi maama wange singa abadde onaligenze ne mugamba maama abantu nga babi baganda bange biwandikira nga babi gwe nali nnyonnyoddeko nitaliibwa ali mu ttaka okyalina maama wo ku nsi kuno bwe tomanyi kyekitegeeza era tokiimagingangako ng'olunaku lukedde mu nnaku n'okwata ettaka booti mu mikono gyo naye nga wallahi olunaku olwo ettaka ero oliyiwa ku malaalo ga maama wo ng'omuzika togenda kudda mulabako bbanga lyonna oyo gw'ogamba maama wo enensi olikomawo bwogu nga weekabyakaabya naye nga bw'osaba n'ebyokulya si bwe kiri tulumiddwa banne nga baluddewo tugabula maama waafudde osobola okulema okulya ne kebereza abantu abakula nga bamulekwa talina maama talina taata nene bakula era abantu abo batunira n'obalwako salamu alaikum. Allah subhanahu wa ta'ala amala nabeera mu bulamu bwabwe alam yajidika yatiman fa'awa wali mulekwa ne tukoola mugende Makerere mugende Ekyambogo mugende Kwayi mutunire abantu abali mu nsi muno Allah ine engeri gy'ababikira bw'ati abantu abo ne bava mu nsi muno ne bakula ne babeera abantu ab'omugaso okusinga ng'olina maama ne taatawo byejogera temubitegeera nze nkimanyi. Salamu alaikum. Gwe Allah okujjako maama oba taata oguluza Allah akubonyaabonya takwagala si bwe kiri mbunkulenga mulekwera era okyeteekako nnyoga nze maama omwana abafu ababiri bwotyo bw'okangakanga n'abantu nze nva mu maaso ndi mwana abafu aba okangakanga nigwe bw'okangakanga nze ndi mwana w'abafu ababiri munkwata empola wano si bwe kiri n'abantu abo Allah alina engeri salamu alaikum obudde buno ne bakubonyaabonye gye bakubonyaabonyezezza oba waika ngende wa maama wange sina gasula ku kkubo ne waliwo omuntu nga talina gy'alaga talina gwakubakaama nga bamuzaala n'ogu n'omu. Allah subhanahu wa ta'ala salamu alaikum salamu alaikum wa wajadaka dhalan fahda Allah subhanahu wa ta'ala nenkuwa obulungamu mumanyi kye bayita mu okutuula ne mutuula wano bwe muti ne mutuula wano nga muyisa bigambo bya Allah mulowooza kya bulijjo ekyo omwana yazzaawo n'atuula munne wano ku bisambi si biri ku TikTok shifula ozambe simanyi embuzi ezikaaba mme ensamu wadde attention waliwo abatuula mu nsi ya Mukama muno ne bamuwuliriza ne bamuwa obudde naye nga tasobola kutuula n'okuwuliriza bigambo bifaanana bwe biti obulungamu gwe obulina omanyi kikitegeeza ekyo okusaala essola 5 n'ovunnama wansi naye ng'ovunnamira Allah gwe tomanyi ti waliwo bavunnamo bati nga bafuuwa mu byoto n'afuuwa mu kyoto bwati ng'afuuwa mu kyoto asamira. Allah subhanahu wa ta'ala obulungamu yabutuwa era n'ensi Allah wabanga akuwaddemu obulamu fa alhamdulillah Allah nawirako ekyengera ky'obulungamu fa alhamdulillah oyisanga emikono muki
wanalenda mukwano gwe nga kino njaga mukiwire bulungi. Assalamu alaikum. Ameze ebigambo byange. Mwe temumanyi abantu nga balungi nnyo, ng'omulaba alina omutima oguyamba, omulaba muntu mukakkamu awuliriza, mwetoowaza alina empisa naye nga shahada tagirina. Temubamanyi nga mukwano ogwo tomumanyi ng'obulina bunogane bano omusajja ono omukyalo ono naye nga wallahi Allah obulunga mutabumuwadde neggwe wetunuulire mu mbeera zo obulunga mu Allah bukuwadde nga talina kyasinzidde kunagamba bamusiraamu. Mumpulidde bulungi ekyo Allah yakola ki? Assalamu alaikum. Wawajadaka ailan fa aghna, era Allah subhanahu wa ta'ala yakusanga oli mwavu n'akugaggawaza. Allah subhanahu wa ta'ala akugaggawaza. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kadi mukoye katugende ku aya esembe tufundikire ebigambo byaffe by'olunaku olwaleero. Tubire nga tusaala insha Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba wa amma sa'ila fala tanhar, omuntu yenna azze n'akusaba tokandulanga eddoboozi. Omuntu azze ng'akusaba obuyambi anafuye atendewaliddwa n'ayita ku bantu bonna, essimu eno n'asikoolinga bw'ati, n'anoonyaamu essimu yo, nakubira essimu naga muganda wange ntaasaayo n'omutwalo gumu abantu bange bafune kye balya. Golooza talina ssimu za sikoolinze wano zayiseeko. Tokandulanga eddoboozi ku bantu abafaana bwe batyo, kubanga kyoba omanya nti olwaleero omuntu oba ng'osobola okuteeka emitwalo 5 mu nsawo ne ginyweramu, waliwo akaseera nga n'olukumi terusobola kunyweramu. Kaaliwo kakaseera ko ng'onoonya nusu 10 mu sito olulaba. Katobera n'emitwalo 5 nga ginywera mu nsawo n'otandika okulinnyira bana balina 10, n'olowooza nti magezi go. Mumpulira bakama bange? Ate kino era njagala nkikukakasa nkikutegeeze butuufu bw'okukitegeera nti olwaliro olina emitwalo emeka 5 mu nsawo osobola okulaba nti oli w'amaanyi osoziseevinga n'ozirabako, naye olw'akaseera kagenda okukeera enkya ku makya ng'oyo gwe walaba alina 10, Allah amusitudde mu bulamu buno obw'ensi. Omuntu yenna ajjanga mu bulamu bwo ng'olina obwetaavu obumuyamba, tomwetooloozanga, muyambe. Nze saagala bintu bya kunneetoolooza. Woba onnyamba nnyamba. Sebo mukubira essimu, salaamu alaikum. Wa alaikum salaamu. Munne ninamu obwetaavu bwe buti ne bwe buti. Nti yes, abo nno be bantu. Ojja kuddamu onkubireko ssaawa 10. Lwaki nziramu ne nkubirako gwe nkubira? Nkutegeeza ebizibu byange. Oli musiru kyenkana ki okubanga tosobola kujjukira ssaawa 10 n'onkubira nga neetaaga obwetaavu? Omuntu oba omuyamba ne waliwo abantu abeetoolooza abantu. Ngwina muganda wo olina muntu Allah muwadde olaba ogenzo omunyonyodde weeyambuludde n'omunyonde buli kimu kyonna n'atandika okubanga akunyomola n'akussa wansi. Eyo nkola si ya busiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba wa amma sa'ila fala tanhar, omuntu yenna avuddengayo n'agamba nti munnange nkusaba bannange obeerangawo ebbanga lyonna n'otamuweebuula. Oba osobola omuyamba mukole ki? N'otosobodde muyamba tomwolekeza bigambo biki? Assalamu alaikum. Wano waliwo abantu ku lukalu luno olw'ensinga bo omulimu gwe baategeera abeerawo munsi. Omusajja yajja nali saidize Kayunga eyo Namagabe, nali mwana nga sinnakula bulungi nkyali mutototo. Najja nayita ku bantu bonna, musajja mukulu muwekitiibwa musomesa, nze ndi muyizi lwakubona yali asomesa primary, nze ndi mu secondary. Najja ndimu oluseekaseeka nanga assalamu alaikum, sina kuwadde akalivu n'akamu. Naseeka mbadde nsaba ontaaseyo n'10 ezo, naye ng'omuntu agamba okumutaasa n'20,000 musajja mukulu wakuzaala asinga ne kitaawe emyaka. Naye nga lwaki omusajja onayise ku bantu bali bonna najja wendi? Naye osanga omuntu awo nnyina mugo oyagala 2 si 3 si 10, oyagala 20,000 bwe ziti zaaki?
yahe muyambe lillah muyambe nti omuntu nga kuba nawe ojja kutuukako mu kaseera ako oba tokatuuseemu omwana wali katuukamu nekikole ku lwa mwana wo gw'otalirabako nga yeetaaga nusulu 10 bbiri afune kyalya. Mukitegedde bulungi? Aya gyensembyayo Allahu subhanahu wa ta'ala yagamba wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Assalamu alaikum. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Yagamba mazima Allah wakuwanga ekyengera okyogerangako neweraganga nakyo mu mbeera ey'okusiima wabula si mu mbeera ey'okudaalira abaki abalala. Bane Allah wakutanga nakuwa kasente kakulabikeko. Mubitegedde bulungi? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Allah wakuwanga kasente ne kanywera mu nsawo. Lwaki togulayo ku nnyama y'embuzi enjokye oba enkoko ne mudda ku mizikiti buli ssaawa wandaddeko mu kitabe kyabadduhiya ennyama ya dduhiya. Lwaki nga tosobola gyegulira ennyama y'abatake? Sisima ogimanya ennyama eyo. Allah bakuwadde kasente genda oyimireko ku kusigiri y'ennyama y'embuzi enjokye, ennyama eyo ewooma. Assalamu alaikum. Tubabuulire tumumanyi nti ewooma zeeka. Ennyama ey'embuzi enjokye, ennyama y'embuzi si emu n'ey'ente. Gwe tubyawula niffe tubyawula. Assalamu alaikum. Ennyama y'embuzi ewooma njawulo ku y'ente. Allah bakuwadde ku ssente, genda emikyoma egyo ogijjeko, teeka mu kaveera egyo gumpe nagunda wakani n'abantu bameka ofune emiti gyegundi egyo emeka ogambe nti kantu wali ku baana bange bali kanyama k'embuzi. Wa alaikum salaam wa rahmatullah.